Saimu Bambi nagezaako okwaniza ne kyemndaba nti alabika amazima gali nti principal yayitamulabye bwatu na Saimu nagezaako okuleeta ennyondo akooneka abongeko ne principal oba amuweka haaga principal n'amubawunsinga bye byabaddewo bigambo bingi ebitambulira okwo ongambye ogenda kuanalyzing ensonga eyo kusebo nkuwadde akakisa analyzing mudakiika nga ziringa 7 zokka zetusigazaayo. Nze kyensinga okwagala mu nsi muno njanya okukkiriza omuntu nti Mukama musitudde eddaala. Nze sikkiririza muntu kumanyiira muntu. Nze gwolaba simanyiira tesaagala muntu amumanyiira. Kuba Kyagulanyi essaawa zino ensi ne beemuluma n'agenda ku kitanda. Gavumenti bakiteeka ku gavumenti nti yemutuusizaako obulabe. Security gy'alina ddala Kyagulanyi. Manyi Kyagulanyi yava mu ghetto. Mwana wa ghetto batuuka mu ghetto ng'agenze okulambula ku baana abali ebikoolakoola abo okubazzaamu. Omwana n'avaayo n'akola Saimu kye yakoze. Baagaana ate abo abantu bamunenya nti omwana amuwadde ennyondo n'agana ogikoonamu. Naye Saimu ddala kye yakoze yalaba kyali kituufu. Omusajja atambudde ayingira owanika oteekayo agagalogo. Mbuti yamulabi kyogamba Kyagulanyi muzibe. Yeki yakoze kikyadde ekituufu ate n'ekirala Kyagulanyi awalana. Engeri gy'akola ku leediyo eyo gy'aliko ayinza okuba nga yamuyisaamu eggaali. Kyagulanyi awalana ate Kyagulanyi alwawo okusonyiwa. Kati alina okuba nga yamuyisaamu eggaali ekyo kwabadde kuzaala wamu obugenderevu. Naye nga Kyagundi Saimu ekintu kyakola ku Kyagulanyi bakuyita kwesiba ku muntu. Lwaki nkugamba nti Saimu ekyamutuuseko kyamugwanidde ekisooka Kyagulanyi takyali wa bulijjo. Tosobola kumulaba n'omusanga n'omuwoga n'ebitwamuwoganira nga Bobi Wine ni Bobi eby'ekidongo yalinnyamuko kw'eddaala. Tosobola kumulaba awo n'omalaga tikyabadde nanjawulo nga kumuwoganira Kyagulanyi waliwo kaba kamanyiiro. Era awo ndowooza abeera ekyokulabira kumanyi abo baagala nnyo okukola amawulire mu bintu ate bibakkakkanya. Era ekiraga nti Kyagulanyi yakikoze akigenderedde. Yayingidde munda n'alaba ono omwogezi owokubiri yani Wayisa Omufumbiro n'atuula ne Wayisa Omufumbiro era ng'alwana nnyo okukakasa nti tiyandabye bulabi naye nsobodde okugera ne ku ttebo waabadde era ku ttebo singa yadde amwagala Douglas Lwanga Wamulabi yagenzeeyo n'afunira bulungi n'akkakkana n'amubuuza era Wamulabi nti yamuwadde time. Saimu be yagenzeeyo gw'omulabi amufaako. Nanje Saimu ayinza okuba yamwekanzi bwekanzi ate nga abadde ayingira already. Lwaki olina enkukadde? Si nkwe nkugamba amazima ayinza okuba nga kumulyanga awo teyamulabe bulungi nti abadde Saimu. Ne Saimu namuwulidde bayire nawulidde okusaidia agambye nti ayinza okuba yamulabye ng'ono tisha Kipopazi n'amazina. Wangi? Nti ayinza okuba yamulabye nga Kipopo. Kipopo yalo. Kipopo ali ku TikTok azina senkayo mmanyi azina mazino. Kituufu bafaanagana kyenyera okugamba bagamba mukalokalo takola ki? Tajja busera. Naye kale neebuuza afiira ku Kyagulanyi amwagazaaki ntamufiirako kyakola bakuyita kumufiirako yabadde amwaniriza. Nkubuulire waliwo abantu abalina engombo nti z'okuswala nfa kati waliwo abantu abatakifaako kati ssaawa zino tuli mukwogera ku Saimu yalowooza mbu yakikubye naye ng'ekigambo ekituufu kye yakoze kwabadde kumutyoboola era ndowooza Saimu ndowooza kwe kutyoboola okukyasinze mu bulamu bwe. Yayingidde nayagala okumubongako n'amulaga gundi tonsinikira binnyo byo kigambo n'ekyo kigambo kyajjiddeko lwakuba teyakirabye n'atakoma ku ekyo ate kamera nga zimutambuleko n'omulaga nzo ng'aweereza mesagi ewa Mufumbiro naga musajja munkoze bubi kanzijaawo n'agenda waswabambi yamuwadde time naye era Kyagulanyi body language Mwami Ssemwanga era ko airport nkutumidde